Sekiriba kya ttaka mpaawo atali kyambala. Kabaka Mukoka waayita taleka Kiwembo. Bannange Ssemugizi muto ayolekedde okukuba abakulu enjole. Omukwano ogw'edda nabagamba tegukutwaza lubugo lumu. Atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugo, kyokka ate era atamanyi mpewo y'emagombe olusanja ajja na lumu. Bannange olumbe luweddemu abakubagiza lusigaddemu bannyinirwo. Anaakuboolera mu lumbe yagamba nti gwe w'amaanyi tera otwale ebirangaato obikira ab'ebulemeezi. Busujju bundidde ye bw'ati akeera kubuulira Lubinga. Ne weebuuza nti anaasalira atya mutabani we Kasujja omusango okugumusinza. Bassebo ne bannyabo ng'era bwe bagamba nti abulira Ssebugwawo asirika akira, nange kanneeyanguye, anti mukome wano nneeyanguye, omanyirawo nti omugenyi anaakyama ewalala. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'Ebukerekere, tweddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka, bwetyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimala empaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Ndi omusomesa ow'ekyasa nga emutera okumpita ku mutimbagano, naye nga nzaalwa balugave abasese abamalanga abava mu ssiga ly'omutaka Ggere Emalanga Ssese erikulirwa kojjange gwe njagala ennyo Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere. Gwe wenna ayagala okuyiga ku byafaayo bya Buganda, ennono za Buganda, olulimi Oluganda, ojja kujja mu kasanduuke kange oba ke muyita inbox ya WhatsApp obeere nga tuwayaamu, era naawe ombuli eki ky'oyagala okumanya n'okuyigako ng'oyita *256 751 476 oba oyinza n'okuyita ku nnamba yange ya Matana oba MTN eri *256 788 4 228. Omuzungu bwe yajja mu Buganda kino kyafaayo, bintu bingi nnyo ebya Buganda omuzungu bye yakyusa ng'ayisa mu biragaano bye yakolanga, ng'endagaano y'olwenda, ng'endagaano ya Wankoko, endagaano nnyingi nnyo ezaakolebwanga abazungu zaakyusa ennono ya Buganda. Okugeza mu ndagaano y'olwenda, enkolagana ya nnyini ttaka n'omusenze, enkolagana eyo yabangibwawo omuzungu mu ndagaano y'olwenda, ng'omuzungu ategeerera Abaganda batya bwe bayinza okukolaganamu n'ennyini ttaka, kubanga ng'omuzungu tannajja kugabana ttaka lya Buganda mu ndagaano y'olwenda, naye yeepimireko erirye lyateekako ebitebe bya gavumenti. Mu biseera ebyo gavumenti y'omuzungu yayitibwanga protectorate government, kati gye tumanyi nga central government oba gavumenti ya wakati, kubanga ne central government ebitebe byerimu byali bya protectorate government, naye ng'ebitebe ebyo byateebwa ku ttaka lya Buganda mu ndagaano y'olwenda. Era square miles eziwerera ddala nga 8 ze zaabaga omuzungu ze yabaga okuteekawo ebitebe bye okubeera nti nno atuuza gavumenti ye ku ttaka lya Buganda. Kyova olaba Abaganda beekyangako mu myaka gy'enkaaga eyo nga bakyomera obote ajje gavumenti ye ku ttaka lya Buganda, kuba bamanya nti ettaka lya Buganda kwe kwali kuteereddwa ebitebe ebikulu ebya gavumenti, okwali parliamenti, okwali state house, state lodge, amalwaliro, kwegamba bingi nnyo ebyali biteereddwako nga biteereddwako abazungu mu ndagaano y'olwenda, era nga beepimiddeko n'ettaka ery'okutuuzaako ebitebe byabwe. Naye njagala okubategeeza edda ennyo nnyini ttaka yamanyanga obuvunaanyizibwa bwe, n'abasenze be baamanyanga obuvunaanyizibwa bwabwe. Omuzungu yajja yayonoona ebintu. Kati okugeza, edda omuntu watwalanga bye baayitanga envujjo. Envujjo yaliwo myaka egyedda. Envujjo bwe wabanga okungudde oba omuwemba ng'okwatako ku ebyo by'okungudde ng'otwalira nnyini ttaka, eyo yali nkolagana nnungi nnyo. Ng'okwatako oba okungudde omuwemba oba okungudde ebisawo nga 3 ng'okwatako 2 ng'obiwa nnyini ttaka. Ekirala, bwe wattanga ensolo ng'oli muyizi oyiggira ku ttaka eritali liryo, bwe wabaaganga ensolo eyo ekigongo kyabanga kya nnyini ttaka. Eyo yali nkolagana. Omuzungu si yatulagira okubeera nga tutambuza enkolagana eyo. Kati ekyo nakyo kitegedde. Ne we kwabeeranga kuyiisa mwenge ng'okwata ekita ky'omwenge
ng'okitwala ewa nnyini ttaka, era ekita ekyo kyekyayitibwanga gampiira, kyewakwatanga tetuli basiru. Omuzungu wassa ennono yaffe, era y'ensonga lwaki emivuyo ku ttaka weegiri, naye edda omusenzi yamanya ki ekyokukola ne nnyini ttaka ng'amanya ekyokukola. Ekita kyewakwatanga n'owa nnyini ttaka kyekyayitibwanga gampiira. Ekirala era kyenja okusembyayo olw'embeera y'obudde, bannange neewabanga oziise muntu ng'oli musenze, buli muntu eyafanga ku ttaka eryo n'omuziika ng'okimanyi ettaka kw'omuziise si liryo lya nnyini ttaka, era wakwatanga ente n'ogiwa nnyini ttaka, ente eyo ye yayitibwanga enziisa eyakusobozesanga okuziika omuntu wo mu ttaka ly'omuntu. Naye ebintu ebyo nga Abazungu tebannagabanya ttaka, ettaka ebintu ebyaweebwanga abasigire b'ebyalo bya Kabaka abaakuumanga ettaka eryo ku lwa Kabaka. Abaganda si bwe bagambira nti omusigire amala bitono, enswa tezibuukira mu mpompogoma. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tujja kuddamu, kansabe Kiwamirembe Namugereka abatengejja obulamu kkira akabbula akatemba ku nnyanja.